Bane mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale katulabe umeya, mwebale nnyo. Nokweleke. Limalo Mbulange Mmengo. Tuliwa n'abaana ba St. Johnson Day and Boarding Primary School Bakiise Embuga director ka malokufunako erinnya kapitakirizibwa muno head teachers amanya sebo erinnya kapitakirizibwa muno head teacher St. Johnson Primary School wano endakuwadde Bulenga tukiseeko embuga ng'essomero era abayizi baffe balaba nti basanyufu nnyo kubanga tubadde ne Katikkiro twazze nga twetisse kuba eryalubalo lwaffe era omukolo mu kaseera kano tugumaliriza kati tweteekateeka ate kudda ku ssomero. Ki ekisobola basanyusa nnyo nga mukiseeko embuga leero? Abayizi baffe babadde basanyufu okulaba Katikkiro kuba bulijjo oluusi bamulengera bulengezi bamulaba ku TV bamulya ku rediyo naye bamulabyeko babadde naye ate mpozi n'okusanyusaamu abantu abayizi baffe bazinya abazina ne basanyusa abantu ne banyumirwa kale nno n'abayizi nabo ne babanga basanyufu okubanga bakiiseemu. Essomero lino tulabye nga basanyusa bulungi wali ab'ebitiibwa nga bazina obuzina amazina amagande bulungi ebyo ebitone byebimu ku ssomero bye mutumbula ku ssomero lya St. Johnson Day and Boarding Primary School. Kubanga abaana tubatendeka pulaani ebitone byabyo byonna tubijjayo bulungi era tubikulaakulanya kale nno ebimu ku byo era lwakubadde obudde obadde ojja kukirabanga ddala. You
nga tinti official ti